mbasaba bannange tebiyongera buzirya b'opozisiyo. Poliisi olunaku lw'eggulo yakkiriza omubaka wa munisipali y'e Mukono Betty Nambooze okuva mu ddwaliro ekiddu ky'abadde akumibwa ng'ajjanjabibwa naye nga musibe. Kino kyaddidde okumutta akakalu ka poliisi nga wakuddamu kulabikako gy'ali nga 29 omwezi ogujja. Nambooze nga kati ali mu ddwaliro ly'e Bugoloobi Medical Center atutegeezezza ng'enteekateeka z'okugenda e Buyindi okujjanjabibwa kumpi bwe zitaanyiziddwa. Zo tiketi Palamenti yabadde eziguze jjo simanyiro akuba babadde tebanneebuuzizzaako nga za kutambula ku Lwakutaano naye olw'obuzibu obwo obwa certificate eyo gye tutannafuna ne tuba nga kati bazongeddeyo tusuubira essaawa 48 zijja kuggwako era tugende ku lw'omukaaga. Kigambibwa nti olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni bwe yadde ayogerako eri ababaka ba Palamenti ku nsonga z'ebyokwerinda mu lukuŋŋaana omutakkirizidwa bannamawulire yategeezezza nga Nambooze bwe yeeyisa obubi wabula nga talina buzibu nakya kumutwala kujjanjabibwa kyokka nga bwadda alina okuvunaanibwa. Nambooze ono amwanukudde. Kyanneewuunyisizza nnyo kubanga n'okutuusa n'olwaleero nkitegeddeko poliisi tennatwala na fayiro yange wa DPP. Kale kati ye President yategeereddewa nti I have a case to answer. Kirala mbadde nga nsaba nnyo poliisi embuulire kubanga omusango ogunvunaanibwa bagamba nti nayogera ebigambo oluvannyuma lw'okufa kwa Biriga ebiriko omuntu gwe byanyiiza. Naye mbadde nfuba nnyo okumanya muntu ki oyo eyanyiiga eyagenda ku poliisi okumpawabira. Naye kati ntandise okuteebereza nti ndowooza Pulezidenti alina omukono mu kusibwa kwange. Wabula n'agamba nti amaze okulagira bannamateeka be okugenda mu kkooti ezaakola n'ebweru w'eggwanga banje ensonga zonna ezikwatagana ku kyayise okutyoboola eddembe lye. Sooka tugenda okuwabira gavumenti olw'okuntulugunya era nga kati omusango gwa kusaba kkooti ebalagire bandiyirire olw'okumbonyaabonya okuntuusiza ku bulema ne mu buzibu obwenkanidde wano. Kibayita enforcement of rights. Ekyokubiri okuwabira abapoliisi abankubye ssekinnoomu. Ate nina ne balooya betukolagana nabo ku international level. Njagala mpaabire gavumenti ya Uganda mu kkooti y'eddembe ly'obuntu ey'ensi yonna. Nambooze yakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka wa munisipali ya Arua Ibrahim Abiriga nga kigambibwa nti aleka ebigambo ebisiga obukyayi bye yateeka ku kibanja kye